Ebibiina by'obwannakyewa n'ebibiina ebitaba bannamawulire byatabukidde gavumenti ya kuno olw'okukugira ebitongole by'amawulire ebya Nation Media Group okusaka amawulire mu Palamenti ya Uganda n'enkuŋŋaana eza munna NRM Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa zaali mu kunoonyezaamu akalulu ak'obwa pulezidenti ak'omwaka ogujja. Ekisaawe ky'amawulire ekyawuniikiridde n'okuwaawaala ku Lwokubiri, Palamenti ya Uganda bwe yalemesezza bannamawulire okuva ku NTV okuyingira ekizimbe kya Palamenti, era amyuka Sipiika wa Palamenti Bangirana Thomas Tayebwa yagambye nti kino kyakoleddwa nti kubanga kiteeberezebwa nti emikutu gino girina engeri gye gikolamu emirimu ekontana n'amateeka g'ebyempuliziganya mu Uganda okusinziira ku bba abakulu bwe balaba. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde minisita ow'ensonga z'abavubuka n'abaana era nga y'omu ku batambula ne Pulezidenti Yoweri Museveni munna NRM mu nkuŋŋaana ze ng'anoonya akalulu nga naye ali mu bizinensi ate yabya amawulire Balamu Barugahara Atenyi ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga Katabalwa ku ngeri bannamawulire ab'omukutu gwa NTV gavumenti gyezze basibira ekikookolo mu bumenyi bw'amateeka. Kampeni zitambula zitya? Zinasubira bangako nkoze kampeni za Muzeeyi Museveni emyaka ejuwe naye bukyagambira mu kampeni sibera nko mu kampeni eyangu wange eno kubanga Muzeeyi tasaba kalulu agenda ayogera bwogezi tuli mu Yellow Festival tulinga abali mu Yellow Dance abantu bajja ne bazina amazina ne bamuzinira amazina ne bamwaniriza n'enkuba nejja n'etonya tebavaawo kati ngo yajja najja ku kifo bayingira kabasigadde mu mulabira ku TV ne ku screen ennene naye abantu bagadde Museveni banange simanyi wa Muzeeyi alogerawa. Honorable amanyi siga bulijjo ogambye abantu bamulabira ku TV. Abantu abasenga bamulabira na ku TV kubanga ekifo bijjula byonna napangayina amanyi ayina mangi kwaga. Honorable balaba ku TV naye nga oyogera ki ku kyokuba nti emikutu gy'amawulire egimu gikugirwa okukavalinga enkuŋŋaana zaabwe. Kati kubanga eniali mutegaba transport kati emikutu egitajja Beje emikutu egyagala transport ate fete tugaba PBS ngiraba weeri NBS ngiraba weeri awulina transport bagala facilitation tetulina tugaba transport bagala facilitation ate nyine bigambibwa nti mwabagaana bugaanyi ate basobola bagaana tebalina ntambula ebalitaka bamugi mubulire kana togamba nti ate nga bagalaga kati gebalaga bagajjawa wanje gebalaga bagajjawa nga mbalaba bagalaga buli lunaku bagamba nti mwabagaana okugenda ku lwale zammwe ku nkuŋŋaana zammwe olaba tewali babagaana bo bennyini tebalina ntambula wewawulirako ekiraamo ekigamba nti babagaanyi kati lwaki tebabagaana kwogera ku Muzeeyi lwaki babeera bamwogerako nejjo nalabye nga boogera balaga laali eya Enabira Tuuku ne Napaaka lwaki bagiraga kyemanyi nti balina ba correspondent naye yo nga TV ndowooza terina amafuta mu mmotoka gaabwe gubatuusa lwe tukolera kiri kitongole kinaamasebo kya Aga Khan kyogerega booti kugambye BBS ne CBS nga weebiri kati babaganye n'okugenda ku Palamenti lwaki babaganye kiraga ki nti mwogezi wa Palamenti siri mwogezi wa Palamenti naye nze manyi amazima gali nti NTV nze mbeera njiraba amawulire egalaga kati awugeeraga egajja ku PPU kati nti tolaba nti babakolera bakibanguyiriza olukatambula bulungi nga kalondebwa ntya tewali agenda gamba nti kabaddemu emivuyo akagenda okusooka okubaako omulembe erira gwe tewakirabye bwabaddeyo ki nga bamenya hoteri Bobi Wine mwe yabadde ayamenye komanda bamuyitaani erinnya lye bali bamuyita Mukiibi kati Mukiibi takimanyi nti Mukiibi muganda Bobi Wine ba Buganda ba mukwano bali mu kukola amawulire bo babadde mu kukola amawulire olina tamanyi nawe bintu bya politics era abantu ba mukwano bapanze akantu kaabwe okulabisa gavumenti which is twakitegedde era batomezeza abantu babitomezeza nenze twagambye nti tujja kukiddamu ekyo kirungi bafune abakomanda bafune bali ng'oli omulala yafa Omara lekati Mukiibi yabadde akolera munne Kalula okakasa nze nsuubiramu abaddemu n'okuwanyisaganya ssente mu kulaba kwange nze nze ndabanga omwe abaddemu akakodyo k'okukola kubanga Bobi Wine abadde tewali amwogerako kati ne bagamba nti ate bamenye ruumu ate bakoze ekikatani yasasudde ruumu ze bamenye anti aba MPs babawulidde mu Palamenti nga bagala gavumenti eriyirire nanyini hoteri no balina omuliyirira ate si gavumenti abamenye be baba baliyirira Mukiibi ng'omuntu era nyina hoteri eyo omuwa amagezi nsobola n'omuwa looya wabwereere nsobola omuwa Yusufu Nsibambi ne mumusasulira ku bwereere oba Mpuuga Council Mpuuga Commissioner Mpuuga oba Council Mayiga oba Ssenyola kamala byonna alikuwa abakansa abasookawo karaitondesa abakansa abafulumya ejjo nga bafumiddwa wamu n'eggundi nedda ate Council Sewungu abasookawo Council Sewungu
wadde kinawe nkuwadde bakanso abasookawo njagadde bakanso bali bamayiga obule abantu abakulu abasooka bayusufu nsibambi mbabazi kiboneka tinkugambye njagala bakanso abatalina kwekubirira bawaabire mukiibi ayamenye hoteri rumu z'abantu asasule aliyirire nyini hoteri kubanga Uganda Police terina nabo bambi tebiriimu ebyo mukiibi yakolaganye n'ekyagulanyi yabadde bya Buganda twakale kazannyo babasanye kazannyo kawe nga bobo intani mawulire ngagala kudda mawulire tantegedde era abantu tuli banyiivu nekakumirira kyekimu bazanye obuzanyo bwabwe muzeeyi yagamba tewali muntu alina kutawaanya muzzukulu we Bobi Wine bamuleka anoonya akalulu kubanga alina 1%. Kati kankubulire eno gituyise wonna Bobi Wine wafunanga 2%. Kati awo omanya nti Uganda erimu abantu aboononese. Actually esubira munyagwa ajja kufuna 2%. Negwe byogeyo tobyewuunya. Ate mbeewuunya kyanga njogeza amaze ndi ku ground gwoli mu mawulire mu studio. Nze nkubulire kiri ku ground. Abantu eno boogerako ku munyagwa ate nga teboogedde ku Bobi Wine. Obuuza Bobi Wine. Kapa that one of the ready tape. They don't look like Express FC, that one. That one is a musician. But that one musician, now we have a new musician. Tunayo musician omulungi asinga kati mu Uganda ye Kenzo. Ngagwo omuntu ali mawulire alina business za mawulire ekyakoleddwa okuziyiza emikutu egimu okavalinga ebitongole bya gavumenti ebimu ga parliament tekikweraliikiriza. Nvumirira abantu abalemesa abantu ntafumya amawulire batonsemberera batokola naye ate nvumirira n'abannamawulire abalema okwogera ebintu ebiri mu kunyiga abantu kati ng'oyo omwana yayokeza mukazi we n'amutira mu nnyumba omwana omuwala era bwe bantu benvumirira naye ate mwe abamawulire temuvumirira kati nga Brian White kye yakoze ku mwana w'omuntu temukivumirira muvumirira mwogera bakulemeseza okwogera wali wotayogera wogenda